bwe mulaba akalulunga kazeeko Muhoozi ne Bobi Wine genda osale enkoko tegera nti no Uganda empya ejja otegete gwe kyengwabwe kubanga they are not sure newaabwe bakoze ekivulo ebushenyi bali alukunjiri batambudde bakaaba babasuubiza emmere ne ssente bazzeyo nga baleetedde obukyeribwa obwa bwani nga bazzeyo bakubye bannamawulire bagate mu byogerako nabagamba Lumbuye yakera najja ku talk show yakasuku ne bamubuuza kituufu Lumbuye yajja wano n'ayogera amazima n'agaya ebyaddala baloya ba Lumbuye batu outsmartinga twali tumuleeta naye ne bajja ne bateekamu injection eri ya conversion tosobola kugira repatriating muntu segera nga jagenda something nga twali safe kakati kye nabagamba nga abana Uganda simple namala n'akyogera namukuba oyo olyemu bwe yakala naleeta obwakabaka wa Buganda mbu bwamuwandikidde mu Lumbuye ne mugamba gwe Lumbuye mwana wa kintu na nambi gw'oli olyemu obwakabaka bwa Buganda bujja tu disciplininga nze bampitako obwakabaka Buganda bwampita neŋŋenda neera nemugaba nange wabaawo ekigize nti mwana wammwe biti naga yes nze nawangamba Katikkiro nanga Kaye ngalamira naye olyemu a fool falls a million times a fool omuntu omusiru agwe mirundi nga milioni namba kati Ronald Mayinja takyalina na kyatugamba yakuba oluyimba olugamba Afrika bagigaba nasima bakola batya najja n'omutwe gwe entweye n'agamba muzeeyi kati agambe baganye mbu ntambudde boda ku boda oyo atambudde boda ku boda yawe yenna abalira Muhoozi era ayagala mmusuula nga balina gwe baleeta omulala nga si yeye no woba ogenda kutandika ku sports Muhoozi listen to me get a person who can do a public relation to you newankubadde olikwata kyakunoba kyakutaano nga weesimbyewo whatever kyolikwata but get someone nze oli ne waaba mugagga nga sente zalina zize to hell dokita tugenda kusigala ku saidi y'abantu niwe tulifa nga tetulabye ku nsi nsuubizi nze nyina ekifaananyi kya muzeeyi wange Sale Museveni Jeno Sale muyita muzeeyi wange for one thing afunye ripooti nyingi nnyo n'abantu abamu abaamuleeta ripooti okunkwata n'agaana because yamanyi famire yange kye baakolera Muganda bakatonda yerabira Uganda waliwo emirambo egimu gye tusuubira nga tugiraba tuli mu bakibaki Katonda ali mu kutta bammoyi okitegeera naye mubutuufu ne mba nga nyimiridde awo ne bampa ekitiiyo ekyo sikiwujja omusajja oyo. All right tukomyewo ku mpewo olunaku olwaleero olunaku olw'okusande akawungezi ka leero twebaza Omukama obulamu bwatuwadde ate tumwebalize ddala sifa abasinga tesiffe abalina okuba bwe tutyo naye nga lwakisa kya Katonda kwe tuli akawungezi ka leero ne Kaye wisdom omwana omulaalo omu yeeka bw'ati anywa amata omutali mazzi wali akugambye nti no Kaye nnaku zino ogeza olubuto oba sente nnyingi oba bizibu bya gavumenti sigezze ezo kamera zino enfuze zindaga mbu nongezze sina byengezze aye muptakatolu bwama bagenda kunsaasi nyimirire zino lino olubuto dokita tokiraba wamma tonengezze wuuno tuli wano bano bansanze wamma neebase osegeera nga mmanyi baleese ku mbuzi ku nkoko dokita yanjalangalo naye bannange tetulinayo mikwano gyaffe musobola kugamba nti naye bannange gwe dokita nti labayo dokita tataddeeko na buntu dokita bwoto wagamba luli abantu ne bacomplaininga nga tebawuli mulebe omusajja oyo bino bya bulijjo nze ne Kaye bya bulijjo so nolo ensonga eyo teeka wano obuntu wano toyisa eri nga abantu bakulaba tofaayo obalaga ebbuto lyo teeka wano luli twali wali tone producer sebo mpadde emirimu gyo daba nnono tubaniriza ama mwebale tubagala nnyo program yaffe yokweritanisa ate nno teri munyolo ayina mputto kimanye ekintu ani nze siraba TV sigimanyi Kaye tutandika obudde ku Franka atuwe ku namba ekubanga Franco yagamba ono ayina dokita enamba essimu eri gye babbira ku lwa bomu yafa ate gye babbira ku lwa bomu olwa Bobi lulinga tumukulembera agenda ku BBS kati ogenda kuddamu ogisindikire kale
kati eriwa gye wabadde okubako gye wannindi agirina bw'oŋŋambye obwedde omukubi Frank alina namba nyingi ne bannaye Franco oli Swaziniga Franco toyanze get the phones you're waiting for them and if you contact oba pilot Kaye tetugenda ne nakugambye gwe nno Tony ne Tony tutandike program sooka olindeko tuli ku masimu sooka okubengala amasimu agatuufu sooka okubengala ku lw'amasimu MTN ezo za Franco damu 1 2 3 go Franco ezo za iPhone waliwo eyaŋŋambye kayooli awo tokyayagala kwogera nange lwakubanga bagenda ku iPhone nenga mukama nakinjukiza nabadde ngenda ku NBS kakati nga banteekako bu nange abuzito muye lwaki ogendamu obwo bushosho nenga manfudde eyange Franco iPhone enkya yidi kati lwano kati naye kakati tweyanziza ate omulala ow'amataala gundi gundi bamitano omukyala atatuwadde tali nedda omukyala sokolinde sokokubana yogere bulungi dokita ate wekwata mu maaso ate omwami oli nze namwandika mu kitabo Tony omwami ojeko Franco yatugamba amataala abiri Richard mukulu Richard kozi yatugamba ddi yatugamba lwakusande yatugamba which is today mukulu Richard abantu batulinze gundi wa Denmark ayagala tumwogere erinnya gundi anifei omukyala sorry embadde mbyogedde naye oba yatuganye oba tulyoge tundamala musaba tukweyanziza manyi nange owe Denmark bw'ono ŋŋamba tujja googera mwebale nnyo mwebali eddala waliyo mukyala Zalwango yampadde Chromebook banaye mugiraba kakati twabadde wali ne baŋŋabuzidde omweyo MacBook mwetukakola kalimu amagezi kalinga MacBook kakati waliwo ebintu ebimu bye twawuliranga obuwulizi oba ennaku etukubye nnyo naye manyi nti dokita ebiseera bino ebya Museveni ebisembayo ennaku etukubye tinoŋŋamba kuteeka mu ntaanaye nfuufu nkuba mu jjinja nemmala nfuna chance emu okuteeka enfuufu mu ntaana y'omusajja oyo nkwata ejjinja eddene nenkubamu enfuufu kati nabadde ndaba kibaki nga bamuziika enkuba mu pulaani naye bakatonda yeerabira Uganda waliwo emirambo egimu gye tusuubira naye nga tugiraba tuli mu bakibaki Katonda ali mu kutta bammoyi okitegeera naye mu butuufu ne mba nga nyimiridde awo ne bampa ekitiyo ekyo sikiwujja omusajja oyo naye njagala okwebaza mukyala Zalwango akantu kano nno kakolera ku intaneti data data omwangu nnyo kakolera ku data neŋŋamba tono oba gwe naakuula bulokataako boti omusajja yanjigiriza ali ebintu kakolera ku Android tono yatugayita yaŋŋambye kakolera ku Android wisdom kantu tekagenda mu simanyi software wa Microsoft kakati kakolanga simu Android teekako internet waliyo maama wantadde nkwebaza wantadde ku mulembe naye era amatala we gatuuka wantadde ku mulembe era kakati wentuuka mubali abatumanyi nti ng'obikkula ng'oteekako ku internet ng'okeberakebera ku YouTube ogendawa n'ebiringa ebyo dokita wano yabadde yenyizaanyiza ebyekisiru kati naye ngenda kwenyizaanyiza kasitamba ne data naye wemmala bwe nti nga bannange tubeyanziza nnyo waliwo omukyala gwe nadde njogera nenanga wisdom nakulabyawo ng'oyogerako laptop banaye nno laptop tulina omukulu ono producer waffe Tony wadde twetaaga laptop naye ate mufunye asinga okwetaaga laptop zino tuba tetugenda zikozesa nti nokozesa ki bizino live zemulaba wano oyagala babuuza dakiika emu tutandise leeti gwe Tony yangwa dokita sembera muko maaso leero twajjidde ono producer yalidde tuli ku yiddi tolina futaali yanguwa byennyini okwogera yono Tony kakkanako abantu bako yono Tony
YouTube channel ye bagita UG News ayatubererawo awo ng'akola ku bintu ebyo kati ono ate ffenna tutwetaaga laptop naye kati engeri oluusi gye tuba busy ate noono bambi agyetaagira ddala kubanga oluusi atuulaawo n'anyigaanyiga ebintu n'atutera byatuteereddeyo so bw'oba olina ku laptop nawe bankadde Dr. Sikyekyo here doctor ono lwakuba nkale ye ali gentleman tayogera ye naye kamusabire here all of us here twetaaga banaye tetusabiriza naye lwakubanga bano batya twetaagira ddala laptop ono guy atula bw'ati ku laptop n'amakinga sure nti nno video zaffe zibaddeyo he needs a laptop doctor ono ka laptop kayina kali tekakola ku live yeetaaga laptop Kaye Wisdom ku YouTube channel yange Wisdom official neetaaga laptop sikyekyo so ffennanga we tuli naye ffennanga we tuli ate ono yona mu ffenna yona ate agyetaagira ddala fast njogedde bulungi Oluganda buuza ku bantu abatulaba ku the Flashlight Uganda Kaye Wisdom official mwebala okuwagira mwebala okubeerawo from day one okutuuka olwaleero nti mukyagoberera abakulu bano nange embeera eyo mukamooli nga ntunulira ebya control internet bwe beevuddeko mumanya ndi mu kutetenkanya gwatugoba speed abakulu mbabanja laptop bano naye banvuga mpola mpola ate ebyuma bino okubeera nga bitereera biba byetaagako ebintu ng'ebyo naye mwebale nnyo abawagidde ab'amataala aba iPhone ono iPhone zaffe zisooke zituuke bwajjo sembayo tusobola okutabula abantu mbaagala nnyo mbaagalira ddala sho ebanyumire so kyekyo naye nga n'ekirala njagala bagamba enamba yange yazzeeko sikyekyo doctor don't be confused enamba yange yazzeeko eya 0701 494039 njagala bagamba nali ngenda bagamba enamba zange ze zirina encryption z'amaanyi so nyina obuzibu na telecommunications company wano kati yazzeeko eri gye nabawa yesquare naye eno yazzeeko eri nayo tejja kuvaako 070449 0701 494039 eri mmanya ga Kaye Wisdom kasita olaba Kaye Wisdom eri okusatu nalyo gyeri Kaye Wisdom lyazzeeko ekirala aluwa njagala yogera ku ssomero ly'omukyalo oli eyatugamba waliwo yaŋŋambye okuwa Wisdom banaye mbalenelabidde waliwo yaŋŋambye okuwona omutwalo mukyala Gloria wava muno Gloria wava muno yaŋŋambye Wisdom nkuwa mutwalo sigwa dola mutwalo azini mutwalo yaŋŋambye okuwa omutwalo mukyala Gloria yaŋŋambye nti doctor olya nnyo nkuwa omutwalo gumu agenda yaŋŋambye nkuwa omutwalo gumu abeera awo UK so namusako ku maama wange sebo omutwalo munone yanziza omutwalo gwange gombe naye erinnya eryo liwulira yamaaya yendyogedde yoyo yaŋŋaye mutwalo ogwo Wisdom anti mutugamba ne dola emu mugikwata bannaye tukwata dola emu njagala okutumirako ku ab'e Germany America luddawa bannaye mwenna abati abagamba mbu nno okujja waliwo Museveni byakoze naye olwo bitasobola muwayiriza muvawala yazze muganda wange mwagala nnyo yazze tugenda kuba naye enkyawo badde muvawala okuva mu America Boston kati mwabeekwasa mmwe ne mugamba mbu nno Wisdom muvawala oyo yagala Wisdom abantu bamala tebaagala bbawa buwi ssente teriiyo kye bayita send wave nti omuntu asobola okukola ki okutrack nga yes so kyekyo mbatumiddeko Joan mu Australia bambi nkutumiddeko nnyo waliwo muwala yaŋŋambye Kaye wayogera ku rumuzi simenyeza rumuzi nina sente zange ntono nnyo okunonyeza ku rumuzi ezo entonotono ezapangisa nkiriko ngenda kubira ne wa Paradise Real Estate mwena abankubirako ne mbawo enamba ya Paradise Real Estate guno mwaka gamba njagala kugula plot nja kugikuweereza osasule half twabagamba nti Haji Kabogoza oba olina ebizibu n'oba Bulaaya tukubire tukuwe enamba yakulombere ku dduwa ebyeddala ebiri serious ekyo kibe nga kiwedde ssaawa yonna tudde mu Barwazi Investment bo bakusimbira miti mu miliyoni zo 3 bakufunira ettaka nga liryo n'obeera nalyo eka namba okumala emyaka 7 nga liryo ne bakusimbirako n'emiti ne bagirabira omwaka mulamba so sikyekyo awo tugenda okutandika olunaku kangezi kaleero ne tulina okulanga n'essomero ly'omukyalo oli yatuwa amataala tujaddira alright Kaye embeera olwaleero lubadde lunaku lwa International Labour Day mu nsi yonna leero terukyali International Labour Day naawe mu nsi eri Uganda terukyali dokita kati kanku kale malayo byoyogera
kanchikomyawo nedda malayo bajja kuŋŋamba nkuyingiridde omanyi kati nze waliwo ebintu ebimwe nga Museveni omanyi njogera nga byanyiiza dokita nyina ekintu kye nagamba kankidde namu actually waliwo eyakinjukiriza nangaawo Kaye wayogera ekintu naye katusabe bwe mulaba akalulu nga kazzeeko Muhoozi ne Bobi Wine genda osale enkoko tegera nti no Uganda empya ejja otegedde gwe kyengamba nakola wano gundi Tony yali alowooza nsaaga nali ku baba nga ndi ne manager bambuuza ne baŋŋamba naye buzidde muyogera nnyo kale abo ababiri ne bajja kale ani alya munne nti temulaba mmwe temumanyi bigenda mu maaso omwali mu 8 kidda namu ku live eno bwe koolaba Bobi Wine ng'ali ku kalulu ne Muhoozi nga azze mu kalulu waliwo gwe bagenda okkuba waliwo agenda okowangula kankubuulire Bobi Wine at the good day nga tekuli maje ga bweru ga Rwanda ga Southern Sudan age Congo bwe bateeka mu nankale Bobi Wine akalulu akalya 85%. Okay. Muhoozi afuna 10 ate ne 10 ye agifuna lw'abamagye naye tunatufunye obunyodolo ompya emberezo buzibu tunakikola tutyo batusabe baffe ate awo simanyi byabakama tunatufunye byabakama omupya ati no nyina ekintu kyenzikiriza nti kankubule dokita oyo omusajja gwe bayita Museveni n'amala aseeseetukako dokita ogenda kulaba Uganda awo kale ekyo katutandikira ku bintu byo baŋŋamba mbu muno mubaliramu ki sebo temuli nawe teweesika abantu sinaba kusibulukuka nze Allah yansonyiwa sina alusa naye ndi bwetu nze sinaba kusibulukuka sina ku bantu n'olwensonga eyo ekituufu kyalibadde nti International Labour Day nawo no mu ggwanga everybody may all should have joined ekololo nendabeyo kalemu yokka yayero ninebuuza Labour Day nekati mu Uganda yafuuka ya kibiina ebyo byafuuka byenale mu dokita tomala na budde bwebyo gasiya ebyo ebintu by'ennaku zaawana enkulu byafuuka byenale byafuuka nga buli kitongole kikwata abantu ne kati ministry by expecting up a minister okuvayo abantu abatasakka wansi wa makumyaga okujja ku mukolo kifuba era ne budget ebeerawo tetukyalina mukolo nti abantu bebeeyagalidde okujja okubeerawo International Labour Day doctor simanyi walabye omuwala yeetuze ekyo ngenda kyogerako separate teriyo kye bayita International Labour Day nga minister Peace Mutuzo minister wa gender n'oli ow'engulu ani yamonge nga batuulaawo nga bannayuganda bali Southern Sudan babatta. We are talking about Labour. Minister wa Uganda yagenze ku factory ya China ne bamugano yingira. Minister omulamba. Namanve omuchina n'amugoba naye omwezi guno gwe tuvuddemu nga waliwo bakita batya nga waliwo Rwanda omuchina Kagame gwe yasibye emyaka 10. Kagame yakutte omuchina n'amusiba emyaka 10. Lwaki? Omuchina yabadde abonyabonya Abanyarwanda yakuba Omunyarwanda obaluyi yamusibye emyaka 10. Amusibidde Rwanda. Rwanda atamuza Kagame yakutte omuchina n'amusiba emyaka 10. Dokita nze nzikiriza abatufuga abakulembera Uganda natandika okukiriza siba na Uganda. They want us to sabati kubuulira oba Bakongo oba Bazimbabwe babo bali mu kulwanira Mozambique. They are not Ugandans. Omuchina yakutte minister n'amugamba tojja kuyingira wano. Amongi kati tovoraba nabadde njagala oyo muchina aganenga tumwebazo manyi tumwebazo oyo ya mawaya esegera tumwebazo oyo waliwo omuntu gosoro kugana kati tumwebazo oyo yandibadde akwata akakachina nakagwa mu bulago bwati oba ani omulalaawo otafire otafaya oyo otafaya yandibadde akakuba bukubi ngumi yes nkubuulira badiro omanyi kati kankubuulire kino kankiddemu dokita Uganda bana ababbye sente bagende China nafunayo mu China ku street namuleeta nga investor ne bamuwa ettaka ery'obwerere namanve namuwa ne capital kati omuchina oyo abamanyi ali untouchable abachina be Uganda balina emmundu balina passport za Uganda ne national ID babakuuma kati obola bawalaba minister tabalabawo naddala bano bamongi tabalaba nawo kubanga factory ezo siza abachina
zaba nonogu kakati wojja bwoti okukanga omuchina oba okanga omunogu nogu yagamba omuchina boyo minister ya mongi ava neri mambo kapoli olaba muchina nga wamaanyi okukuba kumbe wa emabega waliyo nogu akuba naba namukwata mutwala ku polisi nogu agana kale mumute nga bamuta lwansonga factory si ye factory y'abaana abakubba kyobola bw'osanga ba minister abamu mu gavumenti ya Museveni nga tebalina maanyi. So alinga ono omukyala w'emmwanyi pepere what? Enrique Peneti oli takubye Peneti akubye Peneti bannayuganda naye Museveni ne wanaaba afa atya. I think nagamba nti okwogera ku kyemmanyi broadly engeri gye bagenda okubba mu Uganda oyo omukyala bamuleese kubba Buganda kikyaganye njagala okwebaza Katikkiro yagambye limemwanyi tulabe oyo Enrique Peneti za naleero wino yavuddeyo nno ddiira wa gundi wa furniture na mundu nakubbira bannayuganda bakulembeze ssente bamugoba e Gabon. Is it Gabon? I stand to be corrected. Bamunonya n'omunonya oyo mukazi ali Uganda wanali bamuyise mu parliamentary committee nagamba mumpitangane teyazze mbageze kula president oyo anti yakweka sente z'abakulembeze be Uganda singa babawamba yajjozi bawanga babawambe era kati bamweguya nnyo anti kuba abakaddiye otegedde court ne kino omutwe guwandike njagala kugamba lwaki baagala president wa Uganda bamulondere mu parliament nabye njo kunnyonnyola two things. President Museveni akaddiye takyasobola kunoonya kalulu ku ground ekyokubiri gwayagala okuleeta alinga tasobola kwogera bigambo 10 wanti kati yakimanya ayina emmundu ne sente baagala tuvuga kifuba kati yebaagala okuleeta kalulu mu parliament kubanga they are not sure newaabwe bakoze ekivulu ebushenyi bali alukunjiri batambudde bakaaba babasuubiza emmere ne sente bazzeyo nga baleetedde obukyeribwa obwa bwani nga bazzeyo bakubye bannamawulire bagate mubyogerako abaana babituwadde kati obuganza agula buguzi kyova olaba nze I'm so proud Bobi Wine every day alina kyakola bino si byabeesijje dokita beesijje yatugeta Bobi Wine buli lunaku alina agenda buli lunaku agenda mwagamba nti nupu teri mu Karamoja twalaba bakaramoja nga bazze otegedde yene enkya ndowooza enkya tulina okwogera lwaki nupu yalonze candidate bino benambi bagamba kuba muberwedde manyi waliwo tone puyambo zetuwa abantu lwaki nupu yalonze candidate amolo tulina byemu kube tugenda okwogerako enkya osegedde enkya kuyiddi njagala abantu nga bali ku piraawo nga naffe bwe banange mutugulire yensaniya Franco Mukungu agambye to think of my laptop. Okay, that's great. Essanyu mulire essanyu. No, that's great. So laba nno live inegwako. No, let's proceed. Okay, Franco webale kuloza kutwana. Amina. Okay. Nenno nange nebaze kubanga njogera bannange. Laba nno tone takyalaba. Naye anyway, Franco mwebale n'abantu abalinga Franco. Let me tell you something. Dokita nze sirema kwebaza abantu. Kubanga ffe nze nali nekolera emirimu gyange nagamba abantu URA yakera ku macha nengamba bamanja milioni 85 mbunyira amaduuka ana ku buli ya mweri wansi nga situukayo so ffe nga ffe abaali beekolera financially batucripplinga era Katonda yatubedde okubanga nze mba n'ekyokulya waliwo eyanjere gamba wisdom nsabiriza ne mugamba nali nkusabirizaako nze nteekawo buteezi ayagala yakola ki so buli muntu kyobola nze sola kwerabira abantu basasula na school fees zange nga ngenda kumaliriza kati omwaka guno njagala kuddamu lwakwanga bangamba wisdom tusooka kwogera zino enkungazi nali ngenda okutandika mu Bungereza njagala kgenda newe ba Dubai wa Germany wa kukola nkungaana ezo kusanga bannayuganda bagamba kidda kubanga kana akalulu akaddako nga batandise okuleeta bogo bayita omulangira kayina kuba kamagezi wateedde okubaawo abantu abayamba abantu abali mu nkyukakyuka wateedde okubaawo omuntu ayamba ku Bobi nga si byabano kujja ku propaganda mbw ate misa ate gundi butu nze wawulira njogedde ekintu I'm just analyzing issue. Okay.
Okay, let's proceed. So kakati doctor kiri ekyagundi kyembadde mbagamba ekya national Labor Day eza Uganda zafa. Doctor tetusobola, we cannot celebrate International Labor Day when mu Uganda factories etusinga okuba nazo ez'aba foreigner, they torment, they oppress, they pay less than $1 a day to Ugandans. When President Museveni ngali eri kati akola etya bonna batukulembera bali eri mu kuwenyampira bana Uganda nga babasasula less than $1 million. No, $1. Less than $1. Aba batufuga natandika okukkiriza si bana Uganda. Tosobola kundeeta korolo to celebrate nga munna Uganda bamusasula less than $1 a day. Less than $1 a day. Ngondeeta mu ebyo byekisiru. Okay. Nga minister nti wagenda mbobo mukulembeze wa wano I celebrate what? Mwekamba bulire bana Uganda bwe mutuula ne mga wisdom tulwanire wisdom naba actually ne kino kankiddemu naga bana Uganda abankubira okumbuuzako obuuza mukendeere njagala muna Uganda akuba okumbuuza nga ngamba wisdom nyina $1 yange ejo nyina $1 zange ezo kubanga kati okubye ombuuza dakiika 10 oli mukumbuuza ndi mukulowooza kyagamba bana Uganda na busungu. I want you to stand with me in this struggle. I want you to stand with Doctor in this struggle. I want you to stand with Tony in this struggle. N'abalala abalinga bwe bati nze sigenda nkokulaba muzeeyi wange byalugaba ne mumanyi engeri gye twabeeranga ku live wano because kyali kijja kunnuma nnyo nga kubanga owuliriza mukulu byalugaba wawaye ndi eno byalugaba ali eno naye oli yanyampa oli gwe baali bagenda okugyawo ebitundu by'ekyama kwega no government yes kati info akola ki aflowinga ero jukira nagamba nti bana Uganda baba batulaze okwagala ki nze to me let me tell you doctor tuyimirira wano ne twogera bana Uganda nze waliwo omuntu omu yanneewuunya era annuma nnyo ng'ali mu kkomera Segirinya ajja n'aŋŋamba wisdom oyinayo abantu b'oyimiridde nabo mu byokola ne mugasiina yeewuunya nnyo n'agamba gwe weekwatira mu ssente zo n'oyogereyo ko nze ye munnange era Segirinya akyannuma nnyo okuba ng'ali mu kkomera osanga singa Segirinya tali mu kkomera osanga singa Segirinya yatandika ddamu abandaba okubagamba nti mulina oyimirira ne wisdom tomukubira bukubizi n'omugaka aye wisdom wasuzota you know I love you I watch you in the morning in the shower in the bathroom and in the sleep gwe njagala washing in the shower in the toilet nga wisdom ogamba wisdom kiche yeetaaga kitegereka gwe doctor kiche yeeta bannange we mutayimirira naffe mu struggle teri agenda kwogerera banna Uganda kakati nkubulidde mbulirayo banna Uganda bameka ayimirira bw'ati nayogera ku Labor Day. Do you know yesterday nabadde ne guy yazze wetwade toleze eri emmotoka ewandege president ng'agenda bw'ati nanga wisdom ebyaddala twali tugenda kulyawo yaŋŋambye ddi ogwokubiri meka twali tugenda kulyawo wabula mwana gwe olabika oliko omukisa bwe tuyaŋŋambye konze lwaki naŋŋamba we don't know naye we reasoned akuba muzeeyi mugjeeko twotaddemu koodi soko mugjeeko bambi Jeff bambi soko oveeko Jeff nkumanya oli wa America mukwano gwange ono kati Jeff oyo mulaba oyo Jeff wa America yakwata Sunday yagwa nangamba wisdom omutabani wayagala ki konze kamukuwe ne bambuuza what do you want omwana yatandika I want a pizza I want a milkshake wona kichi yasaba nakwata emitwalo 10 neji naga oyo mwana mugezi nnyo mutwale nenkwata sente era we nazijja ne muga kwata sente zo tugenda cafe Japan oyo Jeff njagala abantu ngabo njagala omuntu omwagamba wisdom mwana wa asomerawa musasule tamu ejja yes munzemu kumanyi kyekyo let me tell you doctor if we do eranze kategora kwa go doctor oli bya gentleman bye byoliko nze tosobola kuba na kizibu ne sitakigamba abantu ate sikigane bali mekwekwasa bannange doctor yagwa kwa accident ng'emipiira gy'emmotoka gye mibi naye lwaki teyatugamba nze nja bibagamba why ono omusajja kati bana omusajja azunga najja eno n'omulanga agenze eno is looking for the info with the heart. It's not all about making money. Ate ku YouTube sente mekanze mpulira abantu babyogera no tekuli sente ziwera naye olw'omutima
mwe banaye kambabuulire olw'omutima teri agenda kwogera ku bintu bino osegera ekintu ekyo teri agenda kwogera ku bintu bino nze omusajja yaŋŋambye bali bagenda kunkwata gwokubiri something naŋŋamba oliko katonda wisdom twebuulirira one olina ebintu byo byoyogera naye nga we twekuba mu mutima mu butuufu byo byebyo I was so touched ng'akiŋŋamba naye gwe olowooza bw'obeereeyo onjagala nnyo gwe olowooza bwentambula bwe dokita okimanyize sitambula kiro bwentambula ekiro nyina okubanga nnyonoonye emitwalo nga 10 kubanga nyina bentambula nabo kati that we in the struggle is bya kusaagasaaga nti okubidde wisdom n'otandika oga wisdom I love you bannange sigenda kuyita mu ssimu kujja kukiisinga kubanga ndi wano mbeera nzekka listen to me bino ebintu biri so serious more than you people think okitegera doctor and we have to tell you guys okitegera kati temuzannya stand with us gamba nti wisdom waliwo yankweraga wisdom omanyi twayimirira nnyo mu struggle kati wayimirira nnyo mu struggle kati tuli ku wisdom brand ya wisdom tonyumiza nti wayimirira mu struggle kati tuli mu struggle okimanyi nti no doctor bwe twabagamba bano abasajja batandise okukuba campaign baleese abanyarwanda wano e Uganda yes I'm up for Western I understand Kenya Uhuru yagireseewo wannekedde okubawo minimum wage gyosasula muna Kenya lwakubanga bano abatufuga natandika okikiriza si bana Uganda omusajja yagaana okusayininga minimum wage wano muna Uganda bakuwa 10,000 olunaku nga teri naakuwolereza ng'onyumiza ebyo era nze kyovola buli ayamba t-shirt ya yellow n'agenda mwezi ennaku mulaba nga gasiya you are useless you are so kugamba simanyi kigali kyensobola kugamba oli muli kula badde omusajja n'anyumya ali mu kunyumya famire ye mwana we bitya tasaana kwogera issues agamba katogera ku minimum wage not one ekibiina ekitwala abakozi bapushinga ekintu kya minimum wage ti muna Uganda yina zino sente zitandikulako yagaana tu olunaku lwa lebadde banna Uganda company ezibatwala ne bazijjamu organ bazimanyi n'ezimu zaabwe tebata gwe bameka teri abyogerako bali wali bonna we bafuuwa we banyampa we bakolaki ebyo byekisimu kino kyekuba ku Labor Day waliwo omwana muna Uganda eyetuze yesse olunaku olwaleero naye ng'ekimusa gavumenti yawano lwaki ngamba gavumenti yawano yava wano nga gavumenti emu tebawadde kola okufuna akasimbi kakati eri mu Saudi gy'abadde yavudde ku mwaliiro gwo 8 paka wansi n'afa. What is the cause this government? Kati olaba dokita kyembadde nkugamba kati kyekyo kyenkugambye kakati muna Uganda mbandaze muna Uganda omwana muwala bamuyita Kalungi Monica si kyekyo Kalungi Monique muwala avudde ku kizimbe kimanyi bakita Kinfadi oba Kinfadi oba bakita batya eyo mubawalabu leero naagwa ne yetta. Teriyo minister wa Uganda wa Foreign Affairs, teriyo minister wa gender, ne Museveni yenyi tajja kyogera kubanga eyesesi mwana we. They don't care, they care. They don't, these fools, they don't care. Waliwo omusajja ali mu kwandika kita actually muganda wange bamuyita Gabriel Buri. Fena we tuva ku kyalo kyekimu nze nali sikimanyi na kukimanyi. Awandika monitor. Ali mu kuwandika era namugambye I will make it ogwo mutwe nja kuyimbira paka nawe kafuluma nja kaleta ku channel nkagamba na Uganda bakakule ali mu kwandika katabo bakaita led by the fools. In Uganda we've been led by the fools of the foolest. Yecho fools. We are being led by the fools of the foolest. Yes, anti kakwenza yatuyigiriza oluzungu. We've been led. We are being led by the fools of the foolest. Minister wa gender baba de kololo bali mukulya michere na kuddawo kwambala bugundi bwolanya mbubalaganyo zonna embuto zilinganga gundi ntaana embuto ne maaso toyawula bali awo bali mukwogera munna Uganda omuwala yesse tebasobola namwogerako kyova ba nze buli lucha neyongera okwagala Kagame Uhuru e Kenya munna Kenya yali omu gwe bakuba tebamutta mutta mu Southern Sudan Kinyata yakera naggala zonna bank ne business Kenya zaina mu Southern Sudan nakaya nagamba Southern Sudan mudde wamu nga kitegeeza nti
one life for a Kenyan betonda government number ya Southern Sudan jangola ebiyenje wano bataba na Uganda buli lunaku teri nayogera teri mbole olyemu bulwa kubanga yalera Muhoozi nga muto hakera bukozi kwogera nanyo wayiniwe olwamazokola actually chiche mbadde ngambe kyalumbuye yakera nabagamba lumbuye yakera najja ku talk show ya Kasuku ne bamubuuza kituufu lumbuye yajja wano n'ayogera amazima n'aga ebyaddala baloya balumbuye batu outsmartinga twali tumuleeta naye ne bajja ne bateeka mu injection eri ya conversion tosobola kugira repatriatinga muntu segera nga jagenda something nga twali safe kakati kye nabagamba nga Abannayuganda simple namala n'akyogera namukuba oyo olyemu bwe yakala n'aleeta obwakabaka bwa Buganda mbu bwamuwandikidde mu lumbuye ne mugamba gwe lumbuye mwana wa kintu na Nambi gw'oli olyemu obwakabaka bwa Buganda bujja tu disciplininga nze bampitako obwakabaka Buganda bwampita ne ŋŋenda neera ne mugamba nange wabaawo ekigize nti mwana wammwe biti ne mugamba yes nze nawangamba Katikkiro nanga Kaye ngalamira naye olyemu ngalamira ne bankuba emboko 5 nentegeera kwandi mwana wa kintu na Nambi naye olyemu namugagwe siggwa ayogerera obwakabaka bwa Buganda yali abutadde mu bwalumbuye yes lumbuye time will come alijja n'ennyonnyolako naye si mummwe usegeera ali ennyonnyolako mu Buganda eri si mummwe ekyokubiri abantu I love how Bob Wine put it yabadde ku BBS naga bannaye kambabuulire bambuuziza ku baana abanupu ababogera nabagamba naye kambabuulire abaana bakambwe kituufu tudda mu inbox oluusi ne tubagambako naye ekiseera kigenda tutuuka nga tetusobola dokita oyo omwana Munnayuganda eyesse nga bano bali wali bali kololo bali mu kwefuuyira embuto ziri mu mannyo gw'olowooza ne batamwogerako olowooza muganda we ne famire ye bali mu kwogera ki oba bwe mbeera wano nsinika amannyo nga bwe bali kyenkugamba baagala twogere ki baagala tujje ku zirayivu tutandike ku CCD ebyo byalugaba ajja kwogera omanyi byalugaba ye muntu mulamu yajja byogera ebyo ng'abasiisiitira gwagamba point blank mbagamba kati bali mukololo beefuuyira mbu bali ku lunaku lwa simanya lebadde bali mu kufuuwa embuto zikoma eri naye Munnayuganda ali mu kwetta omwana abuuse n'ava ku kizimbe bamuyita Kalungi Monique agudde ne minisita wa gender kubanga yaleeta leba tanakola statement. What a people! We've been led by the fools of the fullest. The fullest. Fools. Doctor, we've been led by the fools. This is the generation. Actually, we're in this area. The generation, the times where Uganda has been led by the fools. Fools. Ebibuuzo bagula bigule. Tubasabe empapula ze basomerako tebazitulaga. Bocha bizimbi. Osaba file ze office wezikwa. Bazocha. We've been led by the fools. Simaina njagala tukoleyo lunaku. Mbuuze Katonda wano chi Uganda kye twamukola. Generation twakola ki Katonda. We've been led by the fools. Of the fullest. Of the fullest. Uganda right now is being led by the fools. Era si bya chano eno. Byendiko. Why? And I can defend my statement. Muna Uganda yesse minister wa Uganda tana yogera, minister of foreign affairs tana yogera. Hari ku rumbuye. Rumbuye ajja, rumbuye tumukutte, rumbuye. Lwakwanga, let me tell you. Inze okubanga ndimu oluvandimwe. I'm not ashamed kubanga abavandimwe abayise obubi abantu balala tobamanyi. Yes. Wongamba nti abavandimwe babi bebabonyabonya bana Uganda nga juzika right now obwakabaka wa Buganda bakatulondera omuvandimwe wakabi mukyala mulamba let me tell you doctor ate kino nkiddamu nga ndi wano sibuli westerner nti atubbi aba westerner bangi bebekoledde bebabonaabona kyobola wogende kiruhura obunaku bungi obwavu entungamu fasiledi java abanaku bangi lwakuba bati okwogera abanyankole bangi babonaabona bebekolera abanyolo bangi n'abatolo bangi. When we talk about westerners sibamaze bona bali eyo lwakubanga batya
abatubye is not a tribe yeke waliwo esinzo tubba naye obateeka mu bombadi bonna bajja omu ne ka bombadi akokubi ne katwala emigugu gyabwe. Okay, kirungi nnyo akawungezi kalemu n'abalibo. Thank you so much for loving us. Mbaddamu ab'amataala mwebale nnyo beddala abayimidde omu naffe. So kindly we need the sponsors of this program so you can contact us tulabe ekyokukola. Kaye, point number 2. Waliwo omusajja tumiridde tutyawo. Waliwo omusajja tetulina kumutegeera kiki kyaliko ayiga akola ka U-turn Ronald Mayinja. Kati Ronald Mayinja enkya tugaye kwogera ku ki? Njagala mufune program oba tunagikola ku machanga ye. Tusobola omukeere. Tumukeere actually mutusaasire famu twataddeawo Ronald Mayinja ng'omutwe. Ndowooza Ronald Mayinja mukeere naye one thing kyensobola okwogera ku Ronald Mayinja. Omanyi a fool falls a million times. A fool omuntu omusiru agwe mirundi nga miliyoni namba. Kati Ronald Mayinja takyalina na kyatugamba. Yakuba oluyimba olugamba Afrika bagigaba nasimayi bakola batya. Najja n'omutwe gwe entweye n'agamba muzeeyi kati agambe baganye mbu ntambudde boda ku boda. Oyo atambudde boda ku boda yawe. Oyo Ronald Mayinja atambudde yawe. Constituency ye wekoma. Sirabanga muntu wa bisirani ng'oyo. Ronald Mayinja. Bonna ne Kayemba Solo bonna baali abakubi b'endongo abeesimbawo ku kadi ya Nupu bayitamu. Yewe yava we bajjulira n'agenda we bateeka basaanika. Anti baagala ebintu by'amangu. Oyo Ronald Mayinja a fool falls a million times. Kati ojja kulaba singa ojjukira bannayuganda mu mpulirize. Ojjukira Dr. Kyenagamba nti Bobi Wine yeebereremu. Bagenda kukozesa abantu abaali ewuwe. Bano abaana bagamba nti no bakomawo. Bagala bokosa kuleeta buto mutta mwaka gumu. Ojjukira ly'eggwala ly'amabeere lyagamba n'oli nti bagenda kutambula bagende beetonde Bobi Wine. Banoonya bano bafala bano. Bafala. Omenye no gavumenti bakozesa bano buno obusajja bweyita Obuganda bu. Nagamba Katikkiro tandika otukebera emisaayi. Waliwo abantu ambe tulowooza nti no Baganda naye nga muneesi Baganda Bakongo Balundi. Otegedde gwe kati ono akubye luyimba lulamba banoonya butwa bwe batuusa ku Bobi Wine. Kino nno nze sikola propaganda. I cannot come here netandika kwogera bintu bya kisiru. Banoonya butwa ngeri gye babutuusa ku oyo kyali Bobi Wine. Actually mukyala Bobi Musaba ngera wabadde akikola. Omanyi Bobi Wine muntu atuuka mu ghetto n'alya wali kyayi n'anywa wali obuugi wotosubira n'atambula n'apaluka atambulira awo. Rabadaba style. Ono Ronald Mayinja, these are fools who are going to fall a million times. Bw'omwaniriza enkya n'akuba n'agamba najja oba olulango n'obwebbaluwa. Kuba yasukka ku bwebbaluwa kati bwa lulango. Yakeera n'anywa enjaga n'akola bw'ati n'agamba mbadde njigiriza abavubuka. Ate abavubuka bayigiriza onywa njaga mu lujjudde. Oyo njako n'abagamba enjaga eno gye mulaba mbi temuginywa. Ati kyenkugamba kyovola abamisa Semakula babayita bassa misa Semakula. Bajofule Lutaaya babayita ba Honorable Jofule Lutaaya. Bakayemba Solo. Amanya chike. Bahildaman, Dr. Hildaman, Honorable Dr. Hildaman. Ronald Mayinja munyi wanjaga. Kali. Nekisembayo onako olwalero. Waliwo Twitter omukule ono mukwano gwo oba mukwano. Munzi dusa speed ebirala tubyogere enkya. Tugenda kusoma ennamba eno Abannayuganda bakubeko. Kintu misti. Ne kati gwatalina mukazi lwaki essimu ziteekamu password ennyingi. Okay. Gundi gwebayita Kenerugaba Muhoozi agambye nti ye bwalifuuka president agenda kusuka awamu ne uncle we Kagame nti bagenda kukola ku increasing budget ya sports. Kiki Kagamba alabye nga already amaze okufuuka omukulembeze. Kambabuulize. Muhoozi bukyatandise campaign ze. Buli dakiika agenda adikurizinga. Atya mu size oba muki. Kati mu biruma Bannayuganda sports ebaddewo nga Bannayuganda omanyi abanetball nze nagana ne netball mu Australia ababawala bwe bajja okukola practice babawo omutwalo ogwo ku transport nezaana ali erugogo nezaana akolerako training omutwalo gumu
era bakkirira waliwo bakkirira omukazi abafumbira awo wakatogo simanyi bitya 13 n'akola training nama n'alinnyako ababawala boolaba abanetibu bubi naye babadde baperforminga bakiprotiki asobola okunyonyola story ye nzikulu Museveni yamusuubiza ennyumba ne bagiryawo yamuwa byoya byanswa ogeze wala nago nga kyali kutemya eggwanga batusuubiza okusasulanga ssente buli mwezi naye tetwazifuna so kati yenna abalira Muhoozi era ayagala mmusuula nga balina gwe baleeta omulala nga si yeye kati yenna abalira era kati Muhoozi nagamba entandikwaye gye yatandise ebintu bye yatandise n'ababbi bw'atandika n'ababbi n'atandika byenjogera byange si bya YouTube channel Kaye Wisdom official flashlight byange wemba mwagala kunkwata enamba yange ngenda gibawa bulungi nje manyi gibawa batandise n'ababbi kati ekyokusatu public relation Muhoozi talina muntu amukolera public relation why kuba na Uganda be bayitamu tebakyayagala mboozi zammwe z'amalwa ze mwogera nowoba ogenda kutandika ku sports Muhoozi listen to me get a person who can do a public relation to you newankubadde olikwata kyakuno oba kyakutaano nga weesimbyewo whatever kyolikwata but get someone Kuhulu Kinyata yalina omuntu nti weyasooka okwesimba kuba president yali wakubiri naye waliwo abamukolera public relation ekitegeera dokita etegeerekeka Bannayuganda baakowa emboozi za kitaawo ez'okwogera ebintu aleka naawe ozotandika kwogera mboozi za kitaawo ate mu tweet n'oleeta Kagame people sick and tired of Kagame tayogera Kagame akola bukozi bintu gwe wonna obyogeranga kitaawo ezo emboozi z'amala twaziwulira dezo tweet kati g'otandikidde ku tweet ngenda kukola kino kitaawo buli dakika akeera Uganda omanyi kitaawo yatugamba 2020 biki 2020 Uganda egenda mu second world countries no is was it 2020 biki nebyayogera byonna n'aleeta simanyi road map n'aleeta bitya byonna ebifu omusajja alinga naye ate nga mwattu akwata olubaawo n'atandika obitusomesa so Muhoozi atandikidde kulongo side tamanyi na bannayu kyeka ayagala kufuga oba nsi ki tamanyi na kiruma bannayuganda kati aleese bya sports ekitugatta wano gwali mupiira omupiira kasaba ayingizaamu abakulembera nga bayanye NRM ne gugwa osobola gwe okujjawo mulindwa ani oyo maki oyo gaya akulembera FUFA tosobola buli dakika constitution ya FUFA ekyuka kati ogwo gwagwa tasobola ate obwabwe okay so no ensonga eyo nti Muhoozi that tweet leta nsome ku message wa dompadde yawandise enough tetwategedde ezo nsaba Muhoozi nze manya abantu bakutya me I fear no damn man funa whatever you are doing because me I don't know what you are doing but whatever kyonna kyokola get someone who can do for you what they call public relations nze oli ne waaba mugagga nga sente zalina zize to hell dokita tugenda kusigala ku side y'abantu niwe tulifa nga tetulabye ku nsi nsuubize buli kyabali tusomako mu byafaayo Luther Martin Jr. babasomako mu America because of what they started Jesse Jackson baga ne baogera ne president wa North Korea nga tebasuubira ku mulembe gwa Reagan black n'alumba ne bata Jesse Jackson omuddugavu yatambula n'agenda mu North Korea ku mulembe gwa Reagan na yogerezeganya na president wa North Korea ne bata ab'amagye b'Amerika baali bakutte nga Reagan kimulemi nadda mu byafaayo oyo musajja respect bamuwa mu America ne whatever chovola unalaba Bobi Wine nga musinkanye nakuba n'engalo nengambo no Bobi Wine agenze wala chovola bwendaba ani ono bwendaba bayimbi omutegedde abere kiwatwe n'abereni nga begasse nziramu nengamba omuntu yenna yagera olugero olugamba nti two is better than one yetaaga
yetondere bannayuganda anti wogatta emitwe gyabwe ebiri nga ogwa Bobi guli eno kwegamba olaba nga mizaani eri oba etya yenna yagamba two heads are better than one alina kwetonda kubanga emitwe ebiri gye tulaba sofa oli ayimiridde ku stage ali mukuvuma bannayuganda kale ngenda South Africa it was not called for buli lunaku Bobi Wine akeera bakozesa nsobi buli lunaku naye nga Bobi Wine aliogo kati yagamba yenna two heads are better than one posing emitwe gyabwe jajjalo kati emitwe kuba gwa jjalo negiba four heads they cannot be better than one. Absolutely. Ngochali kwa katukogereko mpolampola national IDs much watadeko. Yeah? In national IDs, they're going to be upgraded for elections. Bagala kubba kalulu. Babalachi. Bagenda kubba kalulu. Ebyo byolaba bibagamba. Kasita bagamba nti voters card empya bagenda kuwandisa abanyarwanda abakongo abasudan. Bana bachitandisa onako lwalero. Twitter yawo bagambe wati eriwa mumone anana tojja wano njaga kusoma bino. Yona je Sunday Vision bagala kubba bateeka kubbira muntu. Kati amakulu gacho anti ekiche mbadde ngamba bannayuganda muyimirire naffe financially tubategeeze Bobi Wine tajja kulwana yekka. Yes tujja kufa nabo balabisa nti wano bana gwe omanyi nti akaluko omulundi guno Kagame ng'asibye boda nti omusajja yali amyusa amaaso banyarwanda bangi bavanga e Rwanda nga bajja okulonda wano kati kyebaliko enkya sawa 10 tujja kuba wano nkunnyonnyole okubba nze nali nzibiddeko gavumenti eno erimu mu kalulu batwalanga abaana bato ne nnondanga university students bunaku sikigamba nga ndi mu senior ejo one ne banteeka mu kiveera n'obululu ekiveera tenotegeera bunaku kigamba abantu nga nina kadi ya student we Makerere ne nga nsula mu hostel ne yantwala mumanyi kubanga akyali mulamu kati mukibayingiramu ati ate ndi student nga ndina mu voters gundi yawo ya university nekiveera babukuwa kubanga oli alondesa yenyini n'abukuwa abeera ne bubozze nabo bamanyi nti oli mubbi gwababbira naawe n'oyinga n'oteekamu nenteekamu. Yes gwe byalugaba teyakugamba ebintu ena gye bitambula. Nze nyina ekifaananyi kya muzeeyi wange Sale Museveni muzeeyi wa General Sale muyita muzeeyi wange for one thing afunye report nyingi nnyo n'abantu abamu abaamuleeta report okunkwata n'agaana because yamanyi famire yange kye baakolera muganda we bamusale bajja ewaffe empambire baali beekwese na mu ceiling muzeeyi wa season ceiling zile z'emiti batta bamugundi ffe story yaffe eringa yabaluta maguzi nga bali mu ceiling ne baamuleeterako bankwate n'agaana bano babisaati ono bisaati ey'owefudisi ono omulogo bonna bali mu nze njogera byange nze sifuna sente mu gavumenti obawa njogera byange njagala Uganda empya kyova olaba buli wenkya muyita muzeeyi wange why omanyi omuntu dokita wakolerayo ekintu n'ekiba kirungi nga bwe kikimu kubanga General Sale yandikedde n'agamba mumukwate naye yajjukira naga nedda yajjukira kati muyita bwentu naye nabagamba abantu mugende ku WhatsApp yange era bangi balinga batya mulabe ekifaananyi ekyo nabagamba oli bisaati aleete ekifaananyi ng'ali ne Museveni ne General Sale nga si mukolo waabwe nze nkiina kiruddeko emyaka kati wenkugamba nali wa munda nga byalugaba gwe eri eyogera ebyo nali wa munda oba tutukira okuteeka mu helikopita ogende wali obala ekintu oba nankani oba somewhere ne twatuuka naye nze era kyobola natunako bannayuganda abamu abagaa nti ndi mbega ne ŋŋalaba bwano ne ŋŋake kale kamba embega ate embega bamugaana ogenda nali ngenda Bungereza kukola show ne bakwata passport yange ogimanyi banjinziriza mu gwakuna nga gutandika nga ne visa yaggwako nga bagikutte bakipangidde wano kati ate embega twagiraba visa kati bannayuganda era bakozesa nnyo bubuloga bwebweru ne bwogera information enfu obumu mubundaga nga sibumanyi
nze nalabako omusajja omu ng'ali Bungereza n'agamba mbu nakopa ye mu kwogera nga simulabangako aga Katonda simanyi na waayo simulabanga bwe gwasooka n'okulaba kakiripu nga bakandaga ngisimulabangako dokita gwokimanyi n'oyo Tony nti nze sigoberera abantu be boogera mba wano okujjawo nga munda ze kiripu nenga ono kyali wa Tony simanyi ye Katongole simanyi ono bitya first time mulabidde ku oyo ku simu ye nenga I've never seen the guy nze okusooka okulaba waliwo ka guy simanyi ke kakojja akasiru eri ka bansirika posti ng'ataddewo nti Mbega Wisdom posting eriko abantu 13 nembagamba naye banaye abana abantu abeeyita ab'amaanyi apostinga ekintu kimu abantu 13 bakirabye so ebyo nabo babikola kubanga obusinga obwo bwana bw'olaba bu bloga babuwa ssente okuvunza ffe otegedde njagala okugaba na Uganda nga nsiibula mugenda kuba ku simu eno ndoza tugenda kusomeyo ono tusomeko na message wano tugenda gaba na Uganda okujjako nga toyagala baana bo na bazzukulu okubeera mu ggwanga ddungi bamandera batandika fight nga tebamanyi nti egenda kutwala emyaka 25 ffe tutandise fight tetumanyi nti Museveni n'empulunguseeze tetumanyi lwe bagenda kuvaako ne we have to start a fight otherwise we tutagitandika teri agenda gitandika eno Uganda egenda kubanga North Korea mujja kwetuka banna Uganda muve ku bizimbe mufe nga teri anyega kale wekiba it has happened nti basegirinya bagenda fuuka ba Mandela let it be nekati chobola ngamba bana Uganda gwe nina serious issue tokubanga ogamba buzito mumanyi kufa kuba ngonfa nsanyuke yes nekyembanzako okuwuliriza what are you willing to stand with me muswago gyendimu what are you willing otherwise nze kyenwanirira abaana bo n'abaana bo nze South Africa nabagamba mbera rudi port TV plot 83 njibagamba buli dakika luno muvubuka yekikugolinga nga ndi ku TV nagisindikira nga ndi ku NBS let me tell you South Africa gye beeyagalirako waliwo omusajja yatandika mu gyenkaaga ne bamusiba nga tamanyi na kumanya nti nno omuzungu aliva mu buyinza leka ffe tube bamandera ba Uganda kyobola wembeera wano ku live saasama bye sitamanyi sijja wano mbugundi no I have to confirm so we need people nze bwendaba Franco ng'agambye nti Kaye Wisdom ngenda bowa iPhone omanye esimu engeri gyensumbuwa era nja kukyusa bukyusa nga iPhone etandika kukwata bintu nga tandika kusoma message bwendaba bagamba tugulya amatala nsanyuka kwate tugenda galya tugenda kubeera wano si kunyumya nze nsobola okujja wano nempemula nze liri eggwala ly'amabeere ery'NRM namugamba gwe nze sobola kuwemula naye nze nja kukuvuma ebikuluma katwade tuli awo kabaake ne kakomawo kali akasajja akagamba kamuza simanyi simpoke ne akavubuka nakatwanga kawunya ensunga 8 kamugamba kajja ne kagamba Nakiwala ng'akyali minister bagende bankebere DNA nga waliwo n'omuntu amuwadde sente ezoyo omwana woyo eggwala ly'amabeere genarem omwana oyo nakubira oyo gwe bayita simanyi bamuyitani Museveni Muhoozi n'agaana akavubuka kawunya ensunga 8 namugaa gwenja kuba left and right bamwe ebyo byowemula inze kugamba ebyo twaliwo ku mukolo nengamba black ekigambo eki katalwane namugaa ffe tetuwemula nze nja kugamba kyoli nze nange ngamba kyendi gwe nja gwa kyoli because that's what you are kwa otandika okuwemula nze akamwaka abo abaana nkalabira ddala nga akalimu omusulo era obasembera kyovula bawunya bawunya sivuma neba they are smelling mbadde nabo no gamba bana bayita abakabi no bana bonga muri meeting nabatunulya nenga bawunya ogamba meeting egwadde inve wano twali nabo eriwe twatambula ne Museveni bitya nga ndowooza omusajja agenda kusiibula tugenda okulaba musajja teyasiibula nengamba nkola ki wano kyusa nsomeko ku message nga 3 kasonja gamba abana Uganda enamba yange yazzeeko enamba yange eri 0701 49 40 39 070 49
439 eri mmanya ga Kaye Wisdom n'erinnya eddala eryokusatu. Nkubiraako twogere ebyamagezi naye bino ebyokugira sooka olindeko. Ndi wano ndowooza ba iso iso piso baani bonna abankubira nga baagala okunkwata ate kati naawe okuba nga tolina kyoyongerako sooka ondekemu. So n'olwensonga eyo mwena mwebalinya abadde ku this show akawungezi kaleero omukama mulungi ow'ekisa mpa ku message nga bbiri tusomeko kaawo tusomeko some of the messages and those who can call 2 or 3 tulire endowooza ye. Omwana eyesse avudde ku kizimbe olowooza kikola impact ki eri gavumenti ya Uganda? Tekirina, bonna balowooza Myers Munro nala Bobi Wine nga yakyogera nti our leaders they are thinking for the next election, not the next generation. Let me tell you, abatufuga ngenda nzikiriza 10 ku 10 si bannayuganda. They don't give a damn. That's what they do. Anyway. Kakati so Kaye kuba ha nego manyo zisoma speed somayo nga 3-5 kangeno on bamita Mary kwagala past time banange Dr. Kaye mwaludde bonyo. Next time tugenda kujobudenga buchali on bamwita nakintu jail. Good evening everyone there. Mwebale kutwagala nasozi Eva gambe tuulira bulungi nnyo bambi Kaye nga tukulabyeko ne Dr. Mabada kubako Franco ne tugambe mujabale kuba 7 mwinamena all iPhones will be there tomorrow. Nga twebaza nga tubuka mu banka. Era bugamba Frank nga olwo tusaba ekirala kye twetaaga kabisooka bijje bana tujja kusaba ekirala kuba atuddira omukulu ono n'omulala gwe bayita Franco. I have your contact. Okay, I'm going to call you. twagisomye dda. Okay, Alex Buchana. Hello brother, how is you? How is Kampala? Kampala is not fine to bitwala. Olivia Nanyange. Say okuzako omukamange sawa tujja ku macha tujja akawungezi kuba akawungezi twagenda kwagenze kuchakalamu abamukwabo. Okay, kale tujja kufuna answer zaabwe ojja tuweereza ku WhatsApp zaffe. Okay, kale katusibule mweraba. Okay, tubagala nnyo mubeere bulungi mweraba.